ebisinga tubeera very emotional, tubeera reactionary, olumu tetukozesa nnyo obwongo, tukozesa mutima. So for oyinza otunenya ekitono naye we are trying to judge Weasel on that video, which I could call a moment of madness that happens to each and every one, but which was captured on video, eri mukusaturatinga, naye etali very different from what many are passing through. Abalala sifa abantu ababulijjo but n'abayimbi nga bo. Ebbanga limanyidde Weasel, we nalaba video eyo seewuunya because sigwe gwali gusobola okubeera nga nkiraba mu mbeera eyo nti omuntu obeera nga okozesa drugs ez'enjawulo, whether alcohol, because alcohol ye abamu tebakimanyi mbuno nayo drug era yesinga okuba nga eri consumable mu nsi yonna yonna. Slowing down reaction yo ku bintu ebyenjawulo n'okubeera nti nekuwa judgment enkyamu ku bintu, same as what ecstasy does, same as what cocaine or crack does, bingi nnyo era nga abo be baana baliwo mu music industry mu nsi yonna bigoyinga hand in hand, era tulina okukola emisomo egy'enjawulo maybe okuba nga tubuulirira abantu mu ngeri emu oba endala, but that campaign ddala abaana abali muwulidde, yes, but that campaign nayo nenemukko nti the Ministry of Health zino okubeera nga zitakinga initiative, government okusinziira mu agencies zazo ez'enjawulo. So kinene nnyo sayimo ekintu ky'ebiragalalagala mu music industry nti yes kyekitu bakikozesa nnyo naye at times bwe zityo olabirira ddala nti nno kibi nnyo okuba nti nno once omuntu gwe muba mwagadde bambi, teri muntu ayagala kulaba muntu darling we ng'ali mu mbeera bweto ng'ali mukuba nga mulaba, you feel embarrassed, you feel very bad, you feel very bad for the abamuliraanye bawangala nabo ne family kyetwalaba ku mbeera eyo. Naye for Weasel nga Weasel apasinze mu bintu bingi nnyo nga ffenna tubipasinzeemu. Ffenna Mukama yatukola mu ngeri yanjawulo nti sayima engeri gyo obwongo bwo ne emotions zo gye zirwana ekizibu yinza okubeera ngeri different from Ntambi nga Mukama bwato we yatutonda Gusayimo nga wabonaabona era nkimanyi wabonaabona watya abenku wakola otya okutegeera paka ku BBS sawa kati mbeera munaffe abaana twasomera international schools nga ku promo gira mu helicopter mu promo tugira mu helicopter batulabaawo one kati gwe netwena na budde bweba katuka wakula bulungi so bibeera byanjawulo ku bantu. Dr. TS ka video nange nakalabye and he was saying the hard truth. Omanyi twagala nnyo mazima sayimo ng'abantu ebyaddala depression weeri nayagadde nnyo the delivery and I understood the delivery nti abafirika ebyaddala tuyita mu bingi ebisingako naawo naye okubeera nti nno tujaajamya embeera ng'eyo ntubeera nga coming out like that kibeera kyennyamiza. Weasel kyeyeetaaga essaawa zino because ng'ovudde ku bino bye tuli mu kwogera we need solutions for him. Ng'ovudde kubeera nti no ani ataakwata bulungi buvunaanyizibwa bwe fe abawagizi family bawangala nabo awo ne tubuukawo ne tugamba solutions ki ezina okuba nga zikoza ki zeetaagisibwa. Nali njogera ku kintu bayita social support systems ezina okubeera nga ze-extendingibwa. Ezimu ku zo balimu that emotional support essaawa zino Weasel kyeyeetaaga ng'ovudde ku tangible support eya ssente nga tonaba kutuuka ku ezo levels yeetaaga that emotional support as the number one support ya social support system. Emotional support yeetya nti Weasel mu bantu bawangala nabo bonna oba baganda oba mikwano gye muntu kyamu understanding amutegeera mu mbeera gy'alimu atagenda kubeera nga amujajinga agenda okubeera nga yeetikka Weasel kyeyeetisse ekizibu naye akyambale kibayita being empathic. Ani oyo Weasel waba alakinga omuntu asobola okuprovidinga that role mu bulamu bwe kibeera kibi nnyo. Omuntu asobola okubeera nga agamba Weasel waba akoze bw'ati kitegeeza communicatinga bwe kiti. So we all need such people mu bulamu bwaffe agenda okuwa emotional support, agenda okuwa understandinga, atagenda kujajinga, agenda okuwa encouraging okuzzaamu amaanyi akugambe munaye Weasel you've not lost it all. Weasel abantu bakyakwagala. Waliwo Weasel kale kiseera kyatuuseemu yeetaaga reassurances nti Weasel ebyaddala regardless of what happened that is life but you have still a lot to save the situation. Otherwise singa tayita mu mbeera ng'ezo and it is very unfortunate enough wano mu ggwanga erya Uganda abantu abatategeera kintu kyabayita mental health nti gyekiri nti kisumbuye ensi nnyingi nnyo sayimo nobeera ku tonooteebaka musajja ng'olina okuwummula toweewummuzaamu nga seebaka. Yes
bano bagenda kubbala bano bagenda ku vacation gwe togenda ojja koowa nze natuuka nange nenkoowa oyinza omaliza ng'ofuuse eggaali y'omukka kale tweyaze kubaliriza kale bana enno njala kutumirako abantu abatwala ab'enjawulo era kuira ku musajja wange omanyi kakati